babadde bakugulana ne Ismail naye omwana ali wano okusalira ku musajja we era namulaba ng'agira ati alina bwakola ati n'atambula n'addayo n'atambula n'addayo n'atambula n'addayo mu seshoni yange ne bwogamba salaamu aleikum njokwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني نسألك الجنة اللهم إني نسألك الجنة اللهم إني نسألك الجنة أنا مسلم ولو أنا سمسم ولو أنا سمسم ولو Magudu bara Kamilio naye kapole salamu dakikemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakana wange ose bali bamutumye kata kusogera kwange bakwana batufonna ne bakwana batufonna bakiyirwa tusalibwa ya Islam ngende bali dala Ashibaga kato tuna salamu. Asante katumusikirize mtuuse oluwako olusembayo bwe basipiika senki alinamu kakuleesa Anage kitalo kya Islam sabo moyo bakabekisa ate akusaba abamusi abakwate baba banange obwenge okuya kusoma kusanga banange olwekyo kitalo webalinde takbir Allahu Akbar Allahu Akbar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب استرني صدري ويسر لي أمري يا رب يا الله صلاة شاسرة tusoma kwa speaker wenda basasite era n'abakumya mulabi naye wali buli omu atuuke bagabbe bafuna Vicky ensola eddakula tugenda kusala transuri yetunoze tusaala nga tulina nju abamawulire musembuluke obudde basola abamawulire musembuluke mabbali budde basola bagabbe bafune n'abakungubazi kitabo nnyo mukwano gwaffe SK Mbuga kitalo nnyo oli oluma nnyo n'ekitalo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah baba toina gyolaga sigala wona jaba katowe kateeke eri bakajje الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Anko, mpola. Seeka eyasoose okubuulira yagenga okusaalira otuleke tuyitewo yajja omwana yagenga okulembera okusibankaligenaali bwe tumaliriza eyaffe emiswala isirayiri abasededda tuli abantu space okumaliriza eno leeta isirayiri nsabire imam fadhali mashkuru الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر embeera nga bweri ssaawa zino yakusabira omugenzi naye nga tebana baba bamusabira basoose kuswala aswala y'okusaawa 10 then oluvaawo tubasabire omugenzi nga boolaba wansi awo muganda waffe mwagala w'abangi Isima wagalamidde tugenda okuba nga tumujja ate tubere nga tumutwala mu nnyumba ye ey'olubeerera kitalo nnyo kitalo ddala tusinzidde Nkokonjero olunaku olwaleero saidi z'emukono gye tuli Mibobe Miranga namungi w'omuntu alaze Isima omukwano mu kufa kwe kuno era nga wetwogerera abantu bangi nnyo bazze abayimbi ab'enjawulo ate nga ne ebitongole eby'enjawulo oba abakungu ab'enjawulo okuva mu paalamenti ya Uganda okuva mu security nabo bazze okulamu n'obalekera omugenzi Isima so ensonga bwetyo bwe tuli nange mawulire gazze bubi nnyo 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 kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe Isima الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
banjogerera mu vidiyo era tebakumanyi tebakuwulira bakuwulira ne tebakumanyi kati abamba natalyangako kunkamunene ekyo kirokawamuwanyiza alya nnyo wano aba bulijjo bammwe batandyangako bambi netubadde tebakyali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة السلام منك السلام. بركة الله ذا الجلال والإكرام. ربنا أرنا حق الأخلاق والنبات نبات النابة يا مكلم المبارك الإسلام ولا تذكروا إسلام المؤمنين لما سلام محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nsaba okubadulira okubeera